Mwaramutse abaagala abalungi abeekumira kusinga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira nno ki? Olwaleero tugenda kutunuulira obukodyo obw'okwetema sipeeyi obukyamula abasajja. Abakazi ennaku zino temukyefaako g'oyingira buyingizi buliri oli mu bigoye byo. Omusajja yenyonyeza ekkubo ate n'oba tewasaayo ekibira kwegamba abeera omwo ng'avuya buvuya musajja wattu ng'anoonya nti waayingira. Waliwo obukodyo basayidi dish obakozesa oba obukodyo bw'olina okukozesa okubeera nga weetema supeeya. Of course bino tetugenda bikola buli lunaku. Nze nabagamba nti mulaba ebintu ebimu bino bye nsomesa olina funayo ennaku nga ziri like ennaku ezo wazimaakinga ku kalendayo. Abaana tebaliwo muba muli bafumbo n'ogamba luno olunaku lwange na mwami wange. Tuddeko buto nga bwe twali nga tetunnaba kuwasa nga tetunnazaala. Bwe muba temunnazaala ng'ewaka mubeerawo mweka well and good. Mweyagale kubanga bwe munaazaala space yemmwe bagenda gitwala mulina bye mugenda okubeera nti temukyasobola kukola. Mu buufu bwennyini obwo leero munzikirize mbasomeseeko. Teri kintu kireetera musajja kubeera ng'akwesunga nga kumanya nti nno mukyala wange alina ebintu by'akola ebiri extraordinary. Beera ng'olina ebintu by'okola ebyo abakyala abalala bye batasobola kukola. For example, bw'oba omanyi nti ogenda kwegatta n'omwami wo, mbagambye nti bino tubikola once in a while, tetuyinza bikola buli lunaku. Wabula waliwo ate by'ogenda okulondamu ng'ekyo okimanyi nti kya buli lunaku. Okitegeera nti kya buli lunaku naye ekyo tugenda tutuukayo. Kasooke tugende wano eno. Akakodyo nnamba emu. Ogenda kusooka onfunireyo akagoye. Buno bwe tuyita langerias oba buno bwe tuyita bu night dress naye buno obukyamula akali light nga konna kali awo kasikiriza. Mulaba abasajja bano eno si n'abasajja bokka. Emmere bwe bagikujjulira ku ssowaani ng'erabika bubi ne bw'eba ewooma erinza okukulema okulya. Okimanyi ekyo? Naye omuntu nga yasiisa ejjiiko ye banawe tunuuliza mmere bw'oti mu mazima Katonda mugulu amalusu ne gayiika. Gwe aba agatumye nedda. Ekyo kitegeeza ki? Nti tusooka kuliisa bwongo amaaso bwe galaba obwongo ne bulya ne tulyoka tubeera nga tusobola okukola ebirala. So tugenda tutandika na nnyambala. Olina okuyiga okwewunda oba okwewundira omusajja kye tuyita okwewundira omusajja. Funayo kanayitiko kali kasumulula oba kayite kasabula nga kalage like okitegeera oba osobola okufunayo akagoye akali nnomo. Zino engoye zaffe za bulijjo. Osobola ogamba kanyambala blouse ne kasikaati akampi oba n'ogamba kanyambala kateeteeyi akampi just engoye. Naye making sure akapale k'otadde munda kasikiriza. Be Mothers Union mbiveeko bye tubyambala tuli mu nsonga temuzikozesa eno. Wano eno ojja kwetaagawo akapale kali eri kennyini akaalagirwa ng'omusajja akatunako n'agamba wow. Bwe tumala okukola ekyo jjukira waka tuliwo ffekka. Bw'omala okukola ekyo ogenda kunnonderayo oluyimba oba nedda tusooka tuteeketeeka ekifo wetugenda okukolera bino ebyo. Nja kusaba oteeketeeka ekifo omaze okwambala akagoye kaffe oyinza okuba oyambadde casual naye nga zijja kwanguyira okukola kye twagala. Tugenda kwetema supeeya oba katwogere ku kino lwaki nkugambye ekyengoye nti bino eno niza okuba mbyogedde ng'oli waka wabula gwagende w'omusajja nti okyadde bukyazi. Kitegeeza engoye ez'ogenda okwambala be selective. Oyinza okwambala akateeteeyi making sure nga si kazibu kujjamu oba okwambala sikaati ne blouse ng'amapeesa ate sikaati toyambala ekoma eri. Togenda mu kkanisa kusaba nedda. Londa ekifo oba selecting ekifo tuba nga tuli waka already. Londa nti kantugambe osobola okikolera mu ddiiro, musobola okikolera mu kisenge, musobola okikolera mu ffumbiro as long as space egenda kubeera ngazi ng'egenda kubeera nga esobola obba accommodating okubeera nga mugenda beera comfortable nga mwekola kye mwekola ate nga naawe okola ky'oyagala cause we need space. Ekyokubiri suulako akayimba k'omukwano k'omanyi nti omwagala wo kamunyumira oba ekyo kyakusatu simanyi. Suulako akayimba k'omukwano akasiro. Ne bwe kaba nno ka Luganda by the way osobola okateekako. Omusajja walinza okuba yanyumirwa kadongo kamu. Saamu wange akasana kabeereebere nga ke kamukolera. Teekamu oluyimba lwali familia nalwo. Togenda genda omuteremu ennyimba za gundi z'abazungu nga tabimanyi nabimanya musajja wattu si muntu wa western music ate gwe gw'oli ozannya. Awo ogenda kuba byonoona.
ky'omanyi nti ye kyekyo kyali familia nakyo oluyimba omwami wange oluyimba olwo bwe nduteekako olumukyamula naye nga lwa mukwano muteereko tofaayo ne weeruba nga teruli siro tujja dufuula siro kubanga tugenda kukola kikusala music waffe tugenda kuleekaanya kidongo nedda tugenda kubeera nga tukola ki nga tukendeeza ku kaloboozi kaffe ak'ebidongo byaffe so bw'omala okuyiwako oluyimba olwo kakati olina makinga sure ekifo kye mwalonze kigazi bulungi osobola okufunayo entebe kw'onaatuuza omukulu bwe kiba kisengetterekayo akatebe oba osobola kale omutuuza ku buliri anywhere bwe liba ddiiro making sure you have chairs oba toyina I prefer liba nga eddiiro liri empty I prefer oba okozese ekisenge kubanga ojja kwetaaga omutuuza okukola bye tugenda okukola kati awo otandika okweyisaawo omanyi okwetambuzatambuza nga weeyisaawo ng'olinga omanyi omuntu ng'otambula naye ng'olinga kangeze okugula okumu n'okuteeka mu maaso kane kubeera mabega ng'olinga akola leeta x olinga akatwalking naye ate olinga akola leeta x n'otambula weeyiseewo nga bwe weemoola mpola njogera twataddeko akayimba akagenda otussa mu moodu tetwagala ffembi akayimba kali kayimba mu background omwami waffe tugenda mukwata tumutuuze mu ntebe oba tumutuuze ku buliri tumugambe abeere awo kati tutandike okumwemooleraku abamu mugenda ne mugamba nga nze simanyi kwemoola tofaayo ngenda kuyigiriza okwemoola kutandise kasita otandika okweyisaayisaawo oweeyiseeyiseewo then nga bw'ogira akagoye kaffe ke twayambadde olinga akasika ng'olinga eyeefungula ate teweefungula bw'oba oyambadde ngenda kusaba otandika okukozesa emikono gyo ng'ogiyisa ku mubiri gwo naye okukikola obulungi okukijjayo oba okwemoola mu abaagala okwemoola bw'oba oyagala okwemoola olina okufokasinga ku bifo bino amaaso go omubiri gwo olina okutandikira ku ngalo emimwa olulimi ebigere amagulu obulago ebyo byonna bifo tubifokasingako oba oneemoola oyinza okwata engalo zo n'otandika oziyisa wano mu bulago bwo ng'olinga obulago buno mubulaba buyina amaanyi ku musajja by the way buyimisa abasajja n'obeera ng'engalo oziyisa mu bulago mpolampola obubwo so obubwe kati osobola okukkirira tugambe oli mu kateeteeyi n'oyingiza omukono wanino mu mabeere go n'obeera ng'asuula eno akateeteeyi olinga akeeyambula naye ng'okeeyambulira like osika akateeteeyi ko n'obeera ng'akajja eneneno ku bibegabega n'okasuula eno bwoti bw'oba oyambadde blouse ogenda kunsumulirako amapeesa 2 oba 3 then obeera nga omuntu obiipinga omulagako omukookoonya then n'obeera ng'oyise emikono ku mabeere go nga bukkiriza mpola ate ng'oli serious kino ekintu okyakiivinga olina okuteekayo omwoyo we are not just doing it for fun nti fa olina okuteekayo omwoyo n'omanya nti kyokola okyagala awo naawe kiba kigenda kwanguyira okukyagaza oyo gw'oli okukikolera kati w'omaliriza nja kusaba okwate omukono gwaffe ogwo gwennyini otandike okuweeweeta mu nviiri zo bw'oba olina enviiri nga si nsibe enviiri bwe ziba nga nsibe eyo paati tujja gibuuka webanga si nsibe tandika okuyisa omukono gwo mu mutwe gwo mpolampola then bw'omaliriza ekyo ngenda kusaba osembere waali omutunule mu mmunye then omutuuleko kyova nakugamba tujja kwetaaga okuba kwetumutuuza omutuuleko otandika okuzina ng'omutuddeko ng'ate bw'okozesa emikono gy'okumuweeweeta mu mutwe ate nga bw'omutunuulidde mu mmunye okutunulira omuntu ono mu mmunye kiraga kiraga obumalirivu bw'oli okukozesa mu nsonga zino era agenda kuba yatandika dda okuyima tandika okumuweeweeta mpolampola jjukira tetunneeyambula bw'oba ng'oli mu blouse kati awo ngenda kusaba otandike okuggyako blouse ng'oli awo sooka ositukewo wobadde otudde wobadde obikolera byonna ku bisambi bye kati sooka oveewokko yambulamu ka blouse kaffe mpola okamukube bw'oba oli mu kiteeteeyi kijjeemu ekisuule wali bw'oba oli mu kiteeteeyi nja kusaba ojja kutambulamu n'akantu nga kalinga omusipi ketujja okumusiba ku maaso bw'oba oli mu blouse anyways kyonna osobola okukikozesa ne wekiba kiteeteeyi osobola okukimusiba ogenda kumusiba mu maaso it will depend oba nagaye twetaaga akateeteeyi nga kali light akagoye nga kasobola okusikiriza omuntu tewetaaga kwambala lugoye wena like lukugjeyo shape no obusibe obugoye bwe bakozesa okusikiriza omuntu nedda mukwano nedda
oyebeera nga ofiisi we so bwe tumala okukola ekyo omusajja osobola okumusiba kantuntunu bw'aba nga akkiriza waba takkiriza then do not proceed to do it. Kino eno nno kikola kireetera omusajja okubeera anxious and inquisitive kyekiddako kaakati gwe kakkana kuleete kati awo bw'omala okumusiba amaaso gaffe bulungi nnyo ogenda kuddamu omutuuleko ku luno ogenda kumutuulako nga omutunuulidde naye nga bwe najja ne ntuula ku muntu ne mutunuulira like nga ntudde ku bisambi nga mutunuulidde naye nga amagulu gange ngaawudde okugulu okumu kuli ludda lulala n'okugulu okulala kuli ludda lulala simanyi oba muntegeera. Then ogenda kukwata amabeere gaffe gano gombi twaggyeko bulawuzi n'akaleega neerabidde bagamba nako twakaggyeko. Ogenda kukwata amabeere gaffe gano gombi ogagatte ogamuyise ku mimwa mpola mpola. Jjukira wamusibye blindfoldings. Bw'aba aleeta emikono kukwata ku mabeere situkawo. Kino tulikikola nno kukola ki? Bagamba nti totta kibe nga tonnakikenenya ndusu. Kati twagala tusooke tumukenenya endusu tulyoke tukole ki? Tujjule ebintu byaffe nga biyidde bulungi nnyo. Bwe tumala okukola ekyo no tukola ki? Tugenda musumula kantuntunu kati ebiddako yeetaaga okubiraba. Tugenda musumula kantuntunu omudde mu maaso mukwano oddemu okola ekintu kyekimu otandike okubeera ng'olinga ajjamu akawaleko naye ate nga tokajjaamu. Bw'oba oli mu sikaati ngenda kusaba osooka osike sikaati eno mpola mpola ogisse ogiteeke ku bigere byo. Bw'oba oli nga wabadde mu kateeteeyi kitegeeza tetulinawo tulinawo kawale ka munda. Awo kitegeeza tugenda kukwata akawale kaffe ak'omunda tubeere ng'abakasiika okukazza ku sayidi emu. Naye ng'eno bwe tweweeweeta nga bw'atutunuulidde weeweeweete mukwano. Kozesa emikono gyo otandika okuweeweeta amabeere ng'oli mu maaso gaawo. Otandika okuweeweeta amabeere go, otandika okutambuza emikono gyo, otandika okugiyisa ku mimwa gyo mpola mpola. Kwegamba nga weemoola. Gw'abadde tamanyi kwemoola kyekyo kye tuli okukola tuli kwemoola. Tandika okuyisa engalo like engalo zo nga bbiri. Toyisa mukono mulambe engalo. Ng'oziyisa mu feesi mpola mpola bw'oziyisa ku mimwa gyo mpola mpola. Eno jjukira akawale twakasise kali ludda ate sikaati twagiggyemu. Kati then mukunamire mukko like empalo gisise ogizize oludda. Kati njagala okyuka obeere nga ayalondaye sikaati eno gye twatadde wansi gye twaggyemu. Bwe tuba tubadde tuli mu kapale nga tetwabadde mu sikaati of course twabadde mu kiteeteeyi naawe ogenda kunnyamba okutama. Ono agenda okutama wa sikaati agenda kubajja mu sikaati gwe agenda okutama ogenda kutama nga akabinako kamutunuulidde ng'omukubye omugongo then n'okutama. Ono atalina sikaati agenda kutama ng'alondawo kaleega kajjawo we yabadde akakanyuze. Okitegeera making sure okakanyuza wansi nti katuwa opportunity ey'okubeera nga tunaakola ekintu kino bwe tuba bakikola the right way. Then bw'omala okukola ekyo mukwano sembera era sigala ng'oweeweeta omwami waffe sigala nga weeweeweeta mu maaso ge mpola mpola. Wano nno amaddu gajja kuba gaamuyitiriddeko dda yenna ng'atunula talaba. Okitegeera ekyo kye twagala muteeka mu moodo atandike okujugumira mu mpale. Bwe tumala okukola ekyo kati ogenda kunkolera ekintu ekyo njagala ogalamire wansi naye nga like omuntu atudde ku buliri oba ku ntebe gwe ne weebaka wansi n'otunula waggulu. Then ogenda kukwata ebigere byo otandike okubitambuza ng'obiyisa ku bigere bye like ng'omuweeweeta n'ebigere byo naye ng'otandikire no wansi ku bugere bwe n'ojja n'oyambuka n'otuukawo ku mpale ye n'oyisaawo omugulu gwo oba ekigere kyo. Okitegeera ng'olinga like awo tumuzuukusa busomyo adde engulu. Kati bwe tumaliriza ekyo by the way ng'okyebasawo wansi ogenda musaba akusitulewo. Bw'akusitulawo ogenda kugenda mu maaso ge then otandika okuzina. Ojja kusaba otambula ebigere nga bina okudda mu maaso. Tandika okuzinisa ekiwato ky'ompolampola nga bw'ojjamu akapale kaffe oba akawale kaffe ak'omunda. Kaggyeemu kasuule wansi. Zina nga bw'odda mu maaso bw'odda emabega ng'ozinisa kiwato kyo. Bw'omaliriza bulungi nnyo ngenda kusaba osituke omugite n'engalo bbiri ng'olinga amuyita okujja gy'oli. Making sure ebintu binene oba obikola kakasa nti no mulina obudde obumala. Tobikola ng'okimanyi temulina budde. Muba mulina obudde yes kubanga buli kimu kye tugenda okukola tugenda kiwa obudde. Si bya kupapirira no.
tukiwa obudde. This is why we are doing it, it's the whole point. So bw'omaliriza okukola ekyo omwami waffe ogenda kumuyita n'engalo zo bbiri ajje. Bw'akutuukako ogenda kutama ogezeeko okuggyamu akapale ng'omukutamyeko nga bw'omuzinisaako akabina mpola mpola ku mpale ze ezo. Kaakati awo nno omwami agenda kuba yayidde dda. Era ogenda muyambako buyambi kuggyamu ngoye ebisooboozo mu bikeccule oba mwezine ng'ekyo kiwedde. Munzikirize mbasiibule bannange, temwerabira ku subscribinga, ku likinga n'okusharinga. Mwena abasharinga mukola kya ttendo. Omukama abampere kye musinga okwagala mubeere bulungi. Mweraba. Mbaagaliza omwaka omujja bannange ogw'essanyu ogw'emirembe. Merry Christmas. Happy New Year guys. Happy New Year. Yeah.